Ewe twogerera ensi ya Germany munnange yo ekubiddwa bubi nnyo nerekebwa mu kkubiro. Japan bwetyo ate egikubye goolo 2 munnange kwemu. Simanyi lwaki ensi ze tulabanga ennene ate World Cup aziyisizza bubi nnyo naye nga weebityo mukwano gwange webiri naye nga mwasiibye mutya mujje baleko gyonna gye mutussako engalo. Kansuubire buli kimu kitambula bulungi eruuyi eyo abayita mu mbeera embi. Mbasasirako so nga ate nsanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abafiiriddwa abantu bammwe ensala emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe nganda saakaati n'ab'emikwano so nga ate mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero embagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Omumbejja Aisha Nasuluge gange butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkwogerayo ne bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga sinnatandika kansooke ate njagalize omwami wa Jamira Kalungi. Jamira Kalungi ffenna tumumanyi oli ate azannyira mu kibiina kya Aromatic Entertainment. Tumumanyi bulungi nnyo omukyalo oyo wabula ate bbaawe olunaku olwaleero munnange omwaka omulala gumwegasseeko. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tumwagaliza buwanguzi saakaate n'obuwangazi mu nsi muno. So nga ate ku ludda luli olulala munnange ne Susan makula ga bugingo wetwogerera naye omwaka omulala gumwegasseeko kati no munnange naye tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu saakaate n'obuwangazi munnange mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate ye mwana muwala Angela Sama Namubiru munnange tumuyozaayoza olw'okubeera nga munnange empaka bw'atyo yaziwangudde eza People's Choice Award munnange eza America wetwogerera mwana muwala ono munnange yawangudde empaka zino yawangudde ekikopo kino ekinajjukirwa nti emabega kaawo tubadde awo nga tugamba bannange mu mulonde wabula wekyogera olunaku olwaleero munnange awaadi zino omukyalo ono bambi yawangudde. Tumukongratulatinga yonna gy'ali tebiba byangu naye nga congratulations Angela Sama Namubiru. So nga ate ebyo tubitadde wabbali waliwo akatambi akakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate katambula kano nno si ka mulala wabula ka musajja mukulu Sb4 saakaate ne mukyala we Anteira munnange bano waliwo ate live gye babaddeko wabula ne beerabira okujjako live wabula bo ne bagenda mu maaso n'omukwano gwabwe kati nno akatambi ako abaana bakatambuza ku buli mukutu gw'omanyi Facebook, Instagram kwegamba tekalina we katatuuse TikTok kwe kali nnyo saakaate munnange ne ku WhatsApp si byangu n'akamu n'akeddagala wabula twabadde tukyali awo omukyala Anteira n'avaayo n'atukolera post eyo nga woogiraba ye ng'agamba munnange nze ebyange mbikwasa Katonda yanwanira entalo zange naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala abaana bo mu comment section baabanenyezaako kimu kulekako live ate munnange ne badda ku mu nsonga zaabwe munnange ez'ekikulu nga beerabidde nti oba oli awo kuyinza n'okubeerako abaana abato ate nga bamwe babaddamu nga bababuuza abaana abato baba bakola ki ku TikTok. So bannange olutalo lw'amaanyi olukyali awo si byangu n'akamu n'akeddagala ttiimu Sb4 ttiimu Anteira bo baliwo kuwolereza bano ababiri so nga ate bo abalala basabula tebaagala kumanya naye nga si byangu tukkiriza nti buli muntu akola ensobi ekirungi nti lyabadde eddoboozi ebikolwa tebyabaddeko naye nga munnange beebyo ate bigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambulira ddala. Ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka subscribing nga oba tunnabateekako akadde nsobole okubeera nga ate munnange neeyongera okuweereza. Goodbye for now. Nze ngambe kwaki oteeke muntu nze faako walala munyambe kono papa nze ndi mwana muto nta ati kankujjeko embuzi nze ndi muto nenda kumpolampola anti sokoleka nange ekyo tulina bugumiikiriza anti nze naye